ngenda kwekozesa ebongereza. Yes, ngenda kwekozesa. Nenfuna akasimu kange nengula ka computer nembiteeka wali nemugamba I've resigned. Mama wabana nambuuza oli musiru tunalyaki ewaka. Yes, konza I've resigned. Ngenda kwekozesa ngamba what business plan can I do to come out of what this situation ejendimu nenga wali nengera nakyenduka kati nga nvuga ngenda ku celebrate stores gundi zaabwe offices zaabwe ngoteka wana amatoke 30 wali 4 wali 5 ngotekawo ngenda okulaba nga sente zikola ki sicha ngenda okulaba sente ziyitirira sente nga zikola ki ngandaba sente kati okugenda mu farm ngate sente ezindi saziva mu biki birala ningamba nidda bino bivuddemu. When you go and read the rules and regulations of asylum 1951 Convention of Human Rights, you'll read it kyekiri lwaki wembyogera mba nkoze bubi nenga ate byonna biwandiike. Kyekiri kye nagambye Alan bw'ogenda e Bulaaya beera mu bantu abalowoozanga ggwe bw'onolowoozanga bali gy'ojja kwesanga olinga bali, you can easily become like them. Bino ebintu bya bwereere bw'ogenda ku internet, yes, ku Google ojja bifuna notekamu asylum, can an asylum seeker get a free house? But ugamba yes, you can even give you a mansion. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna woli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webale nnyo webalire ddala. Nyongera okutegeeza nti ebintu si byangu mu kibuga Kampala, buli kimu kitambula mpola mpola, bate nkulayirira nti ffe abamu twasalawo ne tugamba tujja kulemerako kambaya nimbaya wetuli nnyo paka ate Mukama lwali tuta naffe ne tugamba nti kati kaseera batutadde, bate awatali ekyo muganda wange tugenda kulemerako emundu tuli bagikuba paka lwe tojja mu bwavu. Agenda ku kyeyo nga bikutambulira bulungi, ise emikono mu maaso, gamba ya Allah webali nnyo webalire ddala, barakallahu fikum, mwebaze Allah. Naawe gwe bitannatambulira bulungi nga wagenda ku kyeyo, yongera kusaba, nkimanyi gy'oli, empapula zikyaganyeemuko, campus si byangu, obwongo bugamba oba wakola decision embi oba wakola ntuufu, sigazaamu kijja mala kite ey'embeera ebeerawo. Naawe ali mu kiyumba yonna yonna gy'oli ng'olaba embeera nzibu nnyo, bw'oba wasiibye kino ekisibo ng'oli musiraamu, Allah ajja kujjukira. Bw'oba siri musiraamu, nyongera kusaba embeera yonna yonna ejja kubanga ate etereera. Tuli proudly pale bwe banaffe abakasirye breeders Emityana abakutegeeza nti nno osobola okubanga ate ku faamu yaffe, mpulira, osobola okubanga ku faamu yaffe oyitayo Emityana $5,000 gyokka, ne bakulambuza faamu yonna ne bakusomesa. $5,000 si mingi nnyo, ate ng'era osobola okubanga otugulako ente gwammwe abaagala obulunzi. Oyagala okulunda ente ennungi ez'amata ziri ezimalayo, bakubuno tukuwa lita 5 ku makya n'ekiro lita 5. Eyo si nte, eyo yakulya buli. Kati waliwo ente ziri nga lita 45 ku makya n'olegulo nekonga lita 3, kikyoba oyagala. Ennyama ng'ezitowa lunda ku nte enzungu. Ne bannaffe abakasya breeders enamba weeri awo, osobola okubanga ate obafuna ne tubanga ate tugengerayo tugendera ddala mu maaso. Siko wakukyaza bagenyi, siko wakyaza mikwano, naye olunaku olwaleero nakyaliddwako mukwano gwange tubadde twerebanga ku TikTok, naye for the first time twesanze twagezaako okulaba nga tufuna obudde London eyo, menga London bw'omumanyi naye abeera busy. Yeah, naye right now
bwe yawuubyeko olubu lw'ebigere e Kampala n'aŋŋamba Alan Cross, why not tusobola okuba nga ate oba oli awo tunyumyamukko. Musajja muna business ali mu real estate wano mu ggwanga Uganda, be bamu ku bantu abali mu Airbnb. Alina abasajja nga ba Mr. Mutaawe abakola amayumba gaabwe nojja n'osulamu nga buli kimu okisanzeemu n'omala n'ogenda. Ayina side ze Segokwawo nalambulayokko, ayina side ze Najera Kyanja, ayinayokko, oyina yewalala tukyali awo ne Nakawuka tutandikiriza Nakawuka banategera Airbnb bajja gitegera kubanga watunulidde airport ate walina amazzi weegali ate abantu baagala nnyo ebintu bwe bityo ate wakula kugamba kiri nti leka enkulakulana etusangeyo fe twali enkulakulana ate lemukola ki fe kugisangayo that's the idea n'oluguudo balukola so musajja akkiririza mu ggwanga Uganda musajja akkiririza mu kuinvestinga ssente waka wabula bankuba kyeyo bangi lwaki ndeeta abantu bwe bati maama we yalya ssente zo taata we yalya ssente zo baganda we balya ssente zo n'okoowa Uganda baawo yazirya n'okoowa Uganda mukyala we yazirya n'okoowa Uganda kale olw'ensonga eyo ndeetayokko abantu bano bo oba oli awo abainvestinze mu Uganda ne bafunayokko akatono si akanene ennyo naye akatono bo bakoze mu ngeri ki bakikoze batya era nabo basooka kwekoona nga ggwe bwe weekoona yo abaffe bo beekoona batya badda batya mu eno bizinensi gye balimu n'omufuna bulungi nnyo ekintu ne kiba nga kisobola otambula bulungi nnyo. Niine Uncle Martin awangalira mu kibuga London mu nsi eya England gyawangalira okulaba nga naye akwasaganya emirimu gye agenda tweyanjulira atubulire ebyenjawulo byakola oba oli awo ayinza okuyambako. Nsanyusa okukulaba ssebo. Kale Mr. Alan Cross. Nange nsanyusa okukulaba. Kale ssebo. N'okujja mu studio yo ey'omulembe era nkikakasa ndoza this is one of the best studios in East Africa. if I'm not bwe mbasirimbye kubanga ne YouTube okikuba. Uncle Martin. Sikulimba. Ojja kunsudia. Ekintu okikuba. Ekintu okikuba ndi. Botuza n'oŋŋambe Alan, this is a very good place. This is so amazing. Actually for me I'm very inspired kubanga you're still a young man. You're still energetic. Wandibadde wasalawo nti kogende ku byeyo. Ne wagamba nze sijja kuva ku ttooke. Sijja kuva wano. Kale nja kujja essaawa yonna naye kansooke njiramba weerezaamuko. Nja beegattako Bulobadoba style. Kituufu. Nja kujja luliba olwo nga mundabye ate nze bwe ndigenda ku kyeyo sijja kweka. Era nja vaayo bakubira ejjambo bwenti. Era lwe muli ka TikTok video nga nkubako bijambo bwenti nga soogera. Nga mumanya nazze. Yes. So kwegamba Mr. Alan kyenja okugamba nti twebaza Mukama okuba nti natuwa obulamu kubanga nze era ntera okugamba abantu nti obulamu bwe buki bwe bugagga teri kintu kisinga bulamu mu nsi bw'oba n'obulamu it doesn't matter where you are oba oli Mityana nze kugamba omuntu alina obulamu ng'ali Uganda oba ng'ali eri Kakomero ansingira omuntu ali mu Amerika nga mulwadde amusinga otegeera nze omuntu atambuza ebigere e Uganda ng'ali mu taxi asinga atambulira mu train mu New York nga mulwadde awontegera kyenjogerako kubanga ensi ezo zirina a lot of mental health breakdown abantu balwadde ba mitwe bako teboogera there's a lot of struggling a lot of struggling okubonabona kungi nnyo era buli muntu abeera e Bulaaya alowoozaka ntikubulira mazima ng'ate ffe abali wano tulowooza kudda kujja Bulaaya because you haven't seen the experience but once you see the experience buli kimu ogenda okulaba nga ekabe wakola ki bwe wali wakatuuka e London wejjusaako lwaki ovudde e Kampala every day even now nze nagenda e Bulaaya nagenda nga tourist era nkirabanga ki ndaba Bulabijjane naye nga ali mu train yeetooloola nti tekola ki wagenda paka kati werabanga tourist yes and that's what has made me because singa nagenda nendabanga omuntu oweeri sandibadde mu studio right now nandibadde ngamba ibi binoonyamu ki ebyenfuufu ibino bingudo ze basibanga nzokola kitegeera so nze neraba nti no Uganda ye yange Buganda ye yaffe kitegeera era nze bulenda omuntu munna Uganda kyovala nyambi nnyo banna Uganda bayambe nnyo mu bintu in legal matters bayambe nyambi nnyo abaana oli lawyer kituufu era nkola nnyo emirimu gya appeals nkola nnyo immigration law nkola nnyo human rights nyambi nnyo abaana ebungereza wasoma law ebungereza kituufu Brunel University nasomere Makerere nasoma social work nayitako ekisubi St Mary's College nempitako Makerere College School nenyingira
Makerere University nali mu University Hall. Yes, okay. University Hall twayitanga bahebebe era nabirako guild representative neninyani ngedawa ebungereza sakulya ko Uganda era ekyo nkyevuma kwa nayagala nnyo okufuna ku experience yawa nange ndabeko akasende ke Uganda bakagaba nakyagala nnyo ne munange buli omali na destiny ye naye nga ate ekirungi mukama kyabadda nyambye nti nkosezako ku bantu e Uganda ngaseko abantu amatafali mangi bangi nnyo ofidinzeko families kale yes nti wano wenjogerera nyezo okuba naba employees nga 30. That's nice. Yes, and for the last like 15-10 years. Every month I pay them. Oli myaka emeka e Bungereza? Mingi. Bajibala. Emyaka gye Bungereza kati. Omanyi lwaki? Oluusi omuntu ogenda okutandika okwogera ku kintu. Abamu waffe wabunaddaano mu Africa. Oli ayinza ogamba ayogera amaze gundi ki oba onfuna. Sijja kwogera bwentyo. Naye nze natandika olugendo lwange okukomawo e Uganda. Because I was very lucky. Nezi natandika okukomawo Uganda in 2000. Nagenda 1998. Ne 2000 nali nkomyewo wano. Nga ntandise ne businesses ebya ddala. Yes. Abantu wangaliddeyo. Gwe. Uncle Martin. Yes. Gwe Bungereza nga mwagigenda mudda. Yes, twagigenda mu in a virgin manner, in a virgin way. Naye ate twasigalira tukolanga ki? Uganda twajesibako nnyo. Ne tukuba ebigo. Fe twazimbira ku busimu buno bu Ericsson obo bujukira. Obo bujukira bukuzi bayitanga bu Nokia. Nkamanyi aka Eriyo bwe kati. Yes, no gula sementi ate ne ba mu bango oliko Ericsson. Abana bennaku zino nze nabalanga ba Jayden. Azimbira ku WhatsApp. Otegeera. Azimba ku video ng'akola ki? Naye ne bimulema. Ne bikola ki? Fe twazimbanga ku nti ogula na bukadi. Tomanyi nakyo kiriyo. Nga tunda kyomanyi. Tana kyomanyi. Naye nze njagamba nti no okulemera ko mbulamu is the core reason for the success. Every time you persevere, every time nolemerako, buli wolemera ku kintu n'okikiririzaamu, nolemera ku kintu n'okikiririzaamu ofunamu. Twanga zinga ntandika okuzimba. Satandikira ku sente ziri awo nti zaali nnyingi nnyo ate zaali ntono because I was very lucky. Nafunyawo emirimu nga nfunye empapula nze because I went straight in the local authority. Nga bono gamba nti okolera government. Nayingirirawo those who know me. Nate nze muntu eyayiribanga. Like olina kantu waliko ogenze n'ogamba nti bw'oto okebongereza ogenda bakubira kajjambo. Nze muntu ongamba nti oluguudo oluliko ssente nduweera. Nga kuliko ki? Ssente. N'ongamba nti ebikoola ebyo binoga biriko ssente mbikola ki? Mbinoga. Because end of the day, what is success? Tegeera. What is what? Success. There's no proper definition for what? For success. There's no proper definition for success. Success can be from anything. Ekigero bakyenjogerako nti bogera n'osoma akatabo ka success ke kafaanana katya. Mr. Alan obaddeko e Bungereza ogenzeko mu Canada mu America ne still you are here. Omuntu alayinza okuyita omusiru akamani Alan akola ki ekyo ne gwe otegeera success ya kyotola kikyokola. So there's no proper description for what? For success. Anyone can become a successful man. Negomba nnyo abantu e Bulaya aba cleaning amadirisa aboza amadirisa nzo omuntu eyekozesa Zimbe. Yes, nzo mwana ayuza amadirisa e Bulaya. Asingira agenda mu office n'atuula. Okitegera bakyenjogerako kano kabagezi. Kyenjogera bakitegeera. Omwana ayoza amadirisa e Bulaya. Asimula amadirisa e Bulaya. Yes, because omwana asimula amadirisa e Bulaya. Ayinza okubanga buli hour buli dirisa alikulira pound ba $25 per hour. Generating his own clients na building. Atuka time nga atandise n'abantu 5, atuka time nga alina abantu 5. Kitegeeza nti no salary ye twenza najimanya oyabera millionaire. Kati gogena mu office bajja kugamba nti bagenda kuwa $10,000 omwezi. Ng'ennyumba ya $10,000 za pound. Kuliko council tax, kuliko bills amasannyalaze, kuliko buli kimu ng'osigaza $10,000. Nono omwana yeekozesa. That's why nze mbadde nsomesa nnyo abaana. Mwekozese. Lwaki okolera abantu? I last worked for someone in 2013. Ebulaya? Yes. The last time someone employed me, it was 2013. How did you make it? How did I make it? Nkunyumiza. Because negombanga nnyo abantu abeekozesa. Negombanga nnyo because I think I was by then nali nkolera mu Hamajetis prison service and court services. By then nali nakamala University of Brunei. Naye nga mukama wanga antizinga. Ngayinza okujja n'omu training anagamba kale bwengenda kufuga after 2 months nkwata mpola. Nkwata ki? Nga muzungu. Ngabyogera. Yes. Nga mu training omuyigiriza you know you have to induct
people who come in omuyigiriza ebintu how systems work how whatever nenge ncha ye boss wo paka mwe yangamba naye you in the wrong place mwanyini yes nangamba you in the wrong place gezako kulabanga you are better than this ngalaba nange ndi ku level yaki ya manager ne because of the color ndi ku level yaki employee ya wansi kati abantu abasinga abantu abali e Bulaya balina amagezi mangi ne because of the what skin color babira wansi kati ako kabagezi nze naliko lumu I remember ekyasinga n'okundetera okutandika okwekozesa nali nkola mu Her Majesty's Prison Service Feltham Young Offenders bana bali ba juveniles bebasibye nga bali kyali ku remand nali mu advocate nga nkola mu ndoomo kati lumu nensaba leave okujja Uganda manager wange nankubira essimu like namala 2 weeks e Uganda kati manager nankubira essimu nga ngamba nti nina okwattendinga kooti ku Monday ne ngamba naye gwe wankubira nga nkyali nkyabuuza ennaku 5 lwaki onkubira amaki amasimu kale netandika okupanikinga ngamba yine bino biki byendiko so wakkiriza nti I'll be there on Monday of course I had to be naye because omuntu atadeko pressure somehow enyonyi yankola ki yandeka mukazi nanyiga nayomba on Monday ne because they were so much depending on us because nze nsobola okuwandika court reports nsobola okuwandika adjudications nsobola okuwandika referrals I've worked in everything because I've worked in housing I've worked in asylum seekers I've done everything that's why kati nekozesa so enyonyi wendeka natuka lwa kusatu naye wentuka lwa kusatu nasanga 45 missed calls ku simu yange awo nemanya nti I'm very important nangamba va ku nnyonyi ojje straight ku muki because nakuliranga Heathrow ku mayiwalirawo gundi prison centers nakuliranga awo nangamba nze nsule kesi yange erimu ebijanjaalo erimu ebinyeebwa nga njitwala wali erimu amatooke gali mu silver very good silver gold. So when namala awo nengamba ngenda kuwewa weeks 2 ngenda kwekozesa ebongereza yes ngenda kwekozesa nenfuna akasimu kange nengula ka computer nembiteeka wali nemugamba I've resigned mama wabana nambuuza oli musiru tunalyaki ewaka yes konza I've resigned ngenda kwekozesa walina ye bungereza yes n'abaana bange bana bali Bulaya naye yomanyi sometimes bwe designinga nengenda nkolako mu law firm bwe nakola mu law firm eyo nga actually they're not paying me ngogenda okulaba naye abantu abakola mu law firms tebabasasula naddala bawansi bano ngoli junior lawyers biki ebyo you just go there nti oyambadde busuuti wewaanawaana naye baba tebakola ki tebakusasula oba volunteer obeeranga era volunteer kati bwe namala nakolayo myezi nga 3 4 5 naye nalina vaani yange obusente obwo nabujja mu student loan nga weeri kati emmotoka eyo nenkola kye bayita business plan nga abayindi baleeta emmere amatooke kati bayitanga amatooke nga nvuga Feltham nempitamu nenfunamu emmere kati nga nfunamu amatooke ne lumonde kati nga nvuga nengamba what business plan can I do to come out of what this situation gyendimu naye nga wali nnengera nakyenduka kati nga nvuga ngenda ku Salabed stores gundi zaabwe offices zaabwe ng'oteekako wano amatooke 30 wali 4 wali 5 ng'oteekawo ngenda okulaba nga sente zikola ki sijja ngenda okulaba sente ziyitirira sente nga zikola ki nga ndaba sente kati okugenda mu law firm nga te sente ezindisa ziva mu biki birala nengamba nedda bino bivuddemu ya law firm bivuddemu because end of the day what is success when you make money you are successful you can be in the highest office when you're not making money obeera muki nze nkulabanga musiru so ne law firm nenjivaamu nenga nteka kwala akasimu kange nagambye ne laptop yange nene mama abana namugamba everyone thought I was mad because I was earning a lot of money. Sure. Yes, I was earning a lot of money. Bwe kugamba sente nze mbadde very ajijeko. Nze mbadde very blessed. Nti bwe nayingire Bulaya nakolako mu laundry tozimanyi ezo laundry ezo okugira ebigoyegoye nga tulina mpapula because we twagendere Bulaya nga ffe tebagala tumanye gye bakolera ki gye bafunira empapula kati nga bagala nnyo obeera eno akantu ako weebale nnyo koogerako wali omukwano nange yanyumiza ekintu ekyo
juzi wano mba njogera naye era actually webale nnyo kwogera ku bintu bya law nti omanyi nnyo ku mateeka gaagera ndani eyo. Juzi luno mukwano gwange nangamba abantu ennaku zino nga bange obaddamu nanga naye ffe we twajjira wano omuntu gwe bayinza n'omumala emyaka nga 10 nga tebamuddangamu naye ng'oluusi ekiremesa ekyo munnayuganda muno tayagala kukubuulira wawe olina kgenda ayagala obeere mu mbeera eyo bw'aba kukozesa abe nga kukozesezaawo. Kati nze we ngenda e Bulaaya I was a young boy but with brains naye omanyi brains nga tulina kyolina era obeera nga musiru naye kati e Bulaaya baagala nnyo obeere nga bo ebiseera ebyo nga baagala kuwoza mamotoka olina kubeera mu kawoosho ojjukira ebintu ebyo kwe kwava ebigambo bayita nkuba kyeyo kati nkuba kyeyo nti olina kubeera nti okerininga obeera mu bakadde oyiza mu motoka oba kyenjogera okitegeera those jobs eziyisaamu abantu abaki amaaso so netukola emirimu egyo twagikola nga baagala nze naye simanyi na home office gyeri nga simanyi nabimanya era endoze embozi njajja okubulira lulaka tugende ku kiri tuveeyo eyo kubanga sagala kulandaga nnyo so wali bwe ngenda nefuna laptop yange n'akasimu kange nitandika okutunda my service service kyolo gyotunda mateeka immigration housing advisory anything to do with advocacy work because that was my specialty nenga ba client mbalabako nga kasimu kabeera okuva ku macha ne uzibanga tekakoze eki tekakubiye nengenda mu lunaku olwokubiri natusa weeks 3 nga teka kusimu tekakola ki tekakuba nenga abantu baloza you are crazy. Omukyala akutunuulira ewaka ng'alabira ddala gwola koyagala basuza njala nedda nze am very creative jukira nalina vaani yange wali nga okyakakola nga kakola mpolampola akakugira amatooke gagira nga kati ntandise okugira abantu nga ngamba gendo gyo kino oteeke wali gendo gyo kino okoleki because you know sometimes in life be a service provider mu nsi omuntu asinga okubeera omugaga mu nsi ye broker era e Bulaaya brokers are the bano bank brokers property brokers bebasinga obuki mu nsi gezaako nnyo okubeera nti you broker because end of the day misala nja kubuza ekintu kimu bana abantu abatunda bibiriti babikola abatunda soda bamukola they all brokers oshogede nti they add value ne bagattako ne bamudiza lisense so kasoyingira gundi ya broking eyo oba omalako bana n'abasajja bana bajja just bonna n'abamesa bakalubaako na they just brokers ofuna deal noji otegeera but in a nice way so I think after like 3.5 weeks I had a phone call nekuba namuna yakasimu nali nkatadde walako kasimu kakuba nnyo nenziruka nnyo nkakwata ngenda okutuka nkakoze eki kavuddeko nali nfunye contract nenkuba essimu nenkuba back mukazi nangamba I'm sorry we called you but unfortunately you didn't answer and we got someone else nenzire ku square 0 nani ngamba kino kintu manyi sometimes ebintu tebirimba kingamba abantu nti patience is very important kingamba abantu nti resilience is very important era abantu bagamba nti if you know something believe in yourself don't look at the surrounding the environment sinungi because butandika okuluzanga surrounding yo now becoming as bad as them wachenjogero kitegeera nti butandika okuluzanga nkuba kyeyo now ofuuka ki nkuba ki kyeyo but actually Bulaaya tulina abaana bangi they are doctors they are nurses, IT engineers, yes, yes, bana bato kati wenyigira eri wansi muno abana bamu bemanye Bulaaya ngepala wani makale nasoma bulungi yasoma bulungi ne webuuza lwaki oli mu bakadde nga wasoma lwaki okola ki kino si kyogera bubi nze bwe nasoma Makerere I took my degree to UK and it was assessed I went straight into social work which means Makerere for me put value Tegeko shegera abana basinga balooza nti Makerere University tegassa batugamba era tebigassa egassa nnyo nze yangassa because the first suit je nayambala Bulaaya yali Makerere University degree omala okufuna empapula degree yange Makerere je nayambalira muti suit ne monoka je nasooka okuvuga najja mu degree yawa nga ndi Bulaaya so to me tonyumiza nti degree ya Makerere tekola ki tekola batugamba batumala budda fawana amaanyi andi kati abo batugamba mbu epapula byo ntebiko andi kati abakugamba ebyo be bantu abatekererizaamu nabo ba joininga band wagon etakola ki etalowooza bulungi once you've been educated bajja kunyigira abantu bino byenjogero banyiga naye end of the day Makerere University qualifications kale maybe ziri ezedda samanyiza akakati neche manyi nti once you graduate go and use your qualifications go and do a masters
go and build on it. Ojja kufuna. Kijja kuva mbulungi nnyo. Todda wansi ate kweteeka nnyo ki. Because kasotandika emirimu gya wansi gino. Sometimes okonerayo. Ngolaba waliyo obuki obusente. Naye omuntu asomye degree e Bulaaya n'afuna omulimu omulungi abanga Subaru. Ovuga n'oyisa bali bonna. Kyenjagala okitegeera nti omuntu amaze emyaka 3 ng'asoma asinga yatandikira ku kyeyo straight away. Kubanga omuntu asomye ekintu ekiri meaningful. I'll give an example nowadays. Abaana abakyala basomye nnyo nursing. Manti ba nurses abakazi kati basinga sente Bulaaya. Olimba naawe. Yes, be basinga. Abakazi kati basinga sente Bulaaya. Era bakulima nti abasajja balina sente. Tebalina sente basajja. Tetulina. Nga nange ontaddemu. Abakazi basomye ebintu ebiri meaningful. Era ndani awo. Yes. Abasajja bagenda basomye ebintu ebitategeerekeka. Era abasajja mbadde mbasaba nnyo mugende musoma obwa nurse. They are nurse, male nurses. Whatever ba nurse abasajja. Nurse akwata sente. Era bizimbe bino byolaba bino bisinga mu Uganda muno. Abakazi bonna ba nurse. Basitudde zikalina empitirivu. Bavuga emmoroka ez'ebbeeyi e Bulaaya. Balivinga obulamu obulungi. Obunene. They are enjoying life. Abasajja usanga abasajja nga beenyiganyiga beekolaakola ebitategeerekeka basoma buno bukosezi simanyi agenda kukeeyo kano simanyi agenda kukola kali simanyi agenda muka Uber ebyo nakumala budde bagende basome nursing. They need health workers. They need health practitioners. Abakazi bagagganye Bulaaya nga gye nkomye baba buliro waaboobe balina sente nyingi zikyo nja kikubulira. And I know that through experience. Wama gwa bingamba. Yes, bino byakugamba mbinako experience. So kakati mukama na abo nga bagira nnyo. Kitegeeza abavuka batuuka eyo bamuga ngeno vuge Uber security genda mu security yo girabo gitulamu. Ate ne security ennungi. Kati mulaba bantu abakoze security nga atula wali ne ka laptop ke n'asoma. Because you get a lot of time to study when you're doing security. Ne batuukayo ne bakona. N'agamba nti kati mulimu gwa security. N'abeera bubeeza omwo. Ono omwana yaddeyo n'asoma obwa nurse. Abamugagga nnyo. Omwana agenze n'asoma social work abamuki. Nze I used to work as a social worker. Nga tufuna pound kati nja kubulira bino ebintu. That was like 16-17 years ago. Nenga nfuna pound ya 3 per hour as a social worker. Setaka kukola kiro. Setaka kukola weekend. Nga nkola Monday to what? To Friday. 9 to 5. Otegeera ziba zimala. Kye kitibwa ky'okusoma. Ye reward yokola ki? Y'okusoma. Kasogamba nti kati gogenze mu security okonerayo. Otera kinyogerako. Era bwo bosanga bagamba nti oyalimba oyabuzabuza oyakola biki. Kati bino byenjogera bintu by'abantu kwenkalejinga abantu bakole ki? Bagende basome. Era enemboza tayagala jiwulira nga tayagala kwegattako. Talina jiwuliza mbozi ngeno. Kuba embozi yabaki? Yabayivu yabakozi. Nze kwa buli mulungu koze zinanengoza ko kirole n'ekyeta wano Uganda kya Sainsbury's. Nakola ko kirole n'ekyeta wano nga njijuze emipiira. Jona ne bajibire mu Mombasa. Ja kirole kyange wano n'ekireta. Nekolako n'edduuka. Nekolako n'edduuka nga ngezaako biki because ina want nga nteka mu sente naye kidda ku kiri kye tugenda okwogerako ekya real estate. Buying land. Era ngenda gamba mu Uganda ampuliriza wano ng'oli Bulaaya. Tokola maduuka. Tokola maduuka mpozi ng'olikolera family yo nti bakole ki? Babereberewo. Genda onoonye obutaka okola obuki? Gula obutaka. Buy real estate ogule ebintu byo bitereke because ettaka terivunda. Ettaka terigaga. Ettaka teri expiringa. Abaana bakoze nnyo ensobi. Nze na mukwano gwange yagenda nakola edduuka. Nalikamu omuvubuka. Nagende Bulaaya. Mukwano gwange nnyo actually you know him. Lokasaka kugera linnya lye. Nabeera eri ng'aweereza amasimu, aweereza ebintu alowooza akola. Kyokanga omuntu gwereka mu dduuka gwe yajja mu kyalo. Agenda okuva e Bulaaya. Okujja ku kisaawe n'agamba tujja tukukime ne bajja bamukima muki? Bamukima bulungi nnyo. Naye mmoloka yamukima. Ye omuntu gwe yereka muki? Mu dduuka. Okategeddako. Nga naye yamujja mu kyalo. Gwe yajja mu kyalo. Yamujja mu kyalo. N'amuleka mu dduuka. N'agenda e Bulaaya nti bakola. Nga mugamba leo batunze because what they do. Omwetera essimu n'ogimuwa n'atunda eyo n'agizaawo. Agenda n'apikinga eri endala n'agizaawo buki? Buzza. Kugenda okulaba nti ebintu sitoko tekola ki? Naye nga atogiraba bakikubalira ng'ekola ki? People come and buy naye nga akola ki? Azzaawo kiki? Wakye njogera okitegeera? Kimanyi bulungi. Kati n'amutwala mu nnyumba. Ennyumba gye yamutwala okusulamu. Ng'omusajja yazimba dda neki? Naye ngono nannyini dduuka tagulanga wadde kamotoka, tagulanga wadde kayumba.
Now who is the winner? Gwajja mkyalo. Gwajja mkyalo nga yavuga dde yawasa n'omukyala ng'akusuza n'okukusuza yabeera bossi wo. So kyo kye ngamba bankuba kyeyo abantu abali e Bulaaya, be wise with your money because you work so hard to earn that money. You work through very bad weather. Keza antu beenyuma ku Bulaaya eyo. Nagamba tisisobola. Ne banene bamuga otuuse wano mboyagala kukola ebyo tojja sobola. Wano tosoma sooka okole. Yes. Kati olaba ebintu ebyo nze nja kubulira Mr. Alan Cruz. Ekikulu kya byonna kumanya lwaki wagenda e Bulaaya. Nze nagambe nagenda e Bulaaya nagenda nga tourist era nkirabanga muntu ali mu transit. Transit yange ekomawo wa Uganda. Kubanga nkimanyi kyonna kye nkoze e Bulaaya bakera ku makya ne bakikola ki ne bakitwala. Because properties in Bulaaya they just change hands over time. Ojja kugula ennyumba nenjako kakasa nti takasiriryo. Kizimbe kye kiki? Alina ekizimbe kyo si kikyo. Kya banka because wali kibayita mortgage. Omumanyi mortgage ani mortgage? Mpulira biwulire. Tubyogere lunaku kyebyo. Osobola okumbulira akatono. Kati mortgage is the person who keeps the title, the bank. So which means the mortgagee is the one who retains the rights to your property. Gwe mortgagee n'ogenda okola mbolina ki ogula nyumba. Otegedde. The moment you default maybe 3 times they put the house on sale. Bakujja mane bagoba. Ke bayita mortgage and mortgage. Kati onaaguze buyer ye mortgage. Banka ye mortgage. So buying a house in Bulaaya is very good because you can always oyinza ogizaayo ne bakuwa more loans ku nyumba eyo ne busente ng'obukola kye buleetaka. Kyobona nti abantu abagula ate amayumba e Bulaaya oluusi babeera bulungi nnyo because you can always remortgage your property. I don't know bakagamba wakawulira nti yaguze ennyumba but he's remortgaging it. Obakategeera akagambako nti after 2 years you've been paying them oyinza bagamba nti njagala ku renovating nju yange eno njagijjongerako ne bakwongera ssente. Kati ku ssente bwe bisinga abantu abasinga babuleeta e Uganda nojja n'ogamba najja n'agula ekyalo kiramba. Oyo aba mugezi. Nenze for me ndowooza ekintu kimu east or west era omuntu yenna atulaba mu program eno ng'oli mu Uganda ng'oli bweru nga wagenda nti no wali olabyeko nti wali olinnye ku bodaboda wali olinnye ku taxi walabako ku mbeera embi wabeerako mu bintu obugubigubi n'ogenda e Bulaaya tokyukanga bwongo komawo akakola ki invest back home because once you buy something back home it's yours for life and the remainder goes to your family. Okategeerako njaga buzayo ke mabega katono then tukomewo awo. Yes. Obadde olina ensonga gyoyogerako ennungi ennyo gye mbadde nsiimye of how do you add value on yourself ng'ogenze e Bulaaya. Okay. Ensonga eyo nnungi because nange kamwa kwogera bantu bangi buli omu akugamba kike wano tosobola fuuka ekyo kyoyagala kijja kutwalira ebbanga wano noyagala okukola ekintu ebyo tebikola wano ebyo wobirese wano tolina kikolawo oti ekyo ogenda twali kya. Now bw'oyogedde I've seen so many reasons lwaki osanga ne yali omusawo wano nga naye bamumalamu amaanyi bamugamba tosobola. Bw'oyogedde ku kyempapula ndabye nga abantu oba tonnava Uganda tojja na bipapula byene e London tebikola ebyo ebikoma Uganda bagenda byevaluatinga nga olinga yakoma mu senior 2. Now here I'm talking to someone osomyeko. Yes. N'osomera e London. Yes. Okoze amateeka. Yes. You here telling me n'omulabya ndaba nti wamma nedda bw'oba olina ekyoto ky'oku Bulaaya osobola otuuka era n'okikola ne kituukirira. Yes. Nange wezigye ekibuuzo how do you add value on yourself ng'otuuse ku Bulaaya? Okay. N'ofuuka ekyo gwe ekirooto kyo ky'okola ki ky'olaba. Kati basebo ne bannyabo akabuuzo k'obuuza Mr. Alan Cruz kalungi. Nze ndi mwana nzaalwa ya Uganda ndi family banzala family yaba mugwanya
wa Stanislas Mugwanya. Hey. Yes. And nasomera Makerere University, nasomera Kisubi, St. Mary's College Kisubi, nasomera Makerere College School. Era we namala qualifications zange Makerere University. Nengende Bulaya. Era nga bomanyi nti wakatuuka you bijja kujonga ubitegeera you have your bearing. Naddala nga batogenze kusoma. Bearings zo zikola kizikyuka ne because naddala nga okyali mwana muto, keep your ambition. Ekireeta abantu okugettinga distracted ebiseera bisinga balulunkanira nnyo okwagala okukola ssente. Ne ssente ezo zibako oluusi zivaamu bulwadde. Oluusi zivaamu kufa. Kitegeera baki njogerako? Because they work under tremendous weather nti agenda kukola ssente. Nze muganda wange ampuliriza, when I left Makerere University, nengende Bulaaya nenkolako ko we nafuna empapula najje qualification zange. Nenzitwala ne bazi assessinga and immediately in fact omulimu gwe nasooka okukolamu natandika kukola mu gundi mu Ealing Council under Children Services nga social worker. Nga nkola mu long term and short term nga twassessinga abaana balinga mu foster homes. Bwe natandika okukolera nga sente nnungi, which means for me ebitabo tebirimba. Nobanga obadde wane Uganda. In fact, omwana ali Uganda ngo yagala genda Bulaaya sawa zino. Nzinandiruza nti ate omwana akoze vocational training. Ng'omwana omanyi okubajja. Ng'omwana omanyi okukanika. Ng'omwana omanyi osiba enviiri. Ng'omwana omanyi amasanyalaze. Ate osinga owe Makerere. Omusingira wala. Ng'omwana akola ebintu ebyo ng'obimanyi bulungi. Osingira wala omwana yite Makerere. Yes. Osingira wala omwana yagenda wa Makerere. So nze ndowooza at every level tuwenyoma. Goyinza okubeera eyo ng'omanyi okufumba, omanyi okukola cakes. That's a good. Kubanga bannayuganda bangi nnyo balina abaana abakola graduations. Genda beera muyonjo kuuma mutindo. They'll come to you bongo sala enviiri. Sala bulungi enviiri. Lwakuba nti bannayuganda obuzibu tulina. Twagala nnyo okulyaza amaanya. Twagala nnyo okuba enjawulo. Nti bw'okola omulimu ng'okola. I'll give you an example nze. Mr. Alan Cruz last year nakolera ku baana cases with their asylum application. Nze nakolera ku baana like 70 of them last year in 2025, of which abaana be nakolerako mu 2025 I think like 45 they were all granted permanent stay. Kino nkyogera nga ne kamera ekola ki endaba yena amanyi Mr. JM, it's me nze njogera bino njogera ki njogera byange. Then I had like maybe 20 or 15 appeals, of which in 2026 some of them have been granted, some of them are still ongoing. Kitegeera atabalala bo of course ile ofuna ya mukago munana bakoze ekya batayise, but for me okuba ntino okola ebintu ebyo nga abantu bafuna application najja nafuna na plan ate bino ebintu mbikola nti sibikola mu UK mukka. I've helped people in Netherlands, my name is there, my name is in Germany, my name is in Canada njakula kama my name is in America. Bino bintu bya kugamba nabisomerera. I'm proud of what I do. I talk about my life, I talk about my trend, how I've gone through life. Ensite badde nyango otuseewo oti ntuseewo ntya ntuseewo nga nekkiririzaamu, ntuseewo ng'ensi njiraba mu future. Era nze omuntu katika misalo mukankulira amazima, nze omuntu gwe sirabamu future nga talina vision taba mukwano gwange. Omuntu gwe sirabamu any progress in life oba nti ali awo yesikatiza taba mukwano gwange. Omuntu atekkiririzaamu taba mukwano gwange. Kye nakola mu bulamu. Era nze nsijja kulimba, sirina mikwano myavu. Nze omukwano oguba mwavu ntandika ogwejjako mpola mpola. Because tegwenda kuwungattako. Njagala omukwano ogwonsingako. I want people who challenge me. If you can't challenge me, I can't be your friend. Because it means ojja kuba okola ki ofeedinga ku nze. Nange njagala omuntu gwe nkola ki? Era abantu abampulira mu kamera wano mufune emikwano egye bagattako. Ojja kuba n'omukwano nga buli kaseera kusaba airtime. Data. Obe n'omukwano buli kaseera nga gugamba ndeeterayo kino. Kola kiri. Egyo tegiba mikwano. Those are just parasites. Otegera mbulamu funa omukwano okugattako. Omukwano gw'ogamba nti kati guno gungambye soma. Guno gungambye kola kino. That's what I do myself. So nakola ne Bulaaya because I remember the first time when nagula naleetanga emmotoka wano nga naleeta emmotoka nenzitunda nengera bwenzitunda ngera bazirya. Papa nagamba kanve mu bintu bya biroleroole, nve mu bintu by'amalala amaduuka, nve mu bintu by'obumotoka motoka obwo simanyi bugundi buno babutanga bwani obumotoka obwaddukanga speed obwo bwani obwo. Special. No, si special naawe. Wagula motoka ki? Zalinga zigundi zino. Motoka ki buno wali motoka ki njabujjukira. Wabeerako nnyo nga bwa buli gundi nnyo wali stylish nnyo. Akati nengamba kati kantandika okugula ki ettaka. Ntandika okuzimba. And one of my mega project kye nakola nalaba nga I didn't have enough money to build. Nengamba naye how much money do I earn every day? Kati nze natula wansi ne ntunulira omwaka gulimu ennaku mmeka? Ne omwaka gulimu ennaku mmeka? How many days are in the year?
meka 365 kati ne ngamba buli lunaku ngenda gulanga kasawo ka cement okitegedde okategedde akantu ako bunaku ngenda kukola ki kugula kasawo ka cement yes I bought 1 bag of cement every day for 365 days kati ku birthday yange nensanyuka nnyo nengamba kaneyongeremu 40 bwe busawo nga 4 you know because end of the day a bag of cement ngeri obugula n'obuteekawo obanga osavinga I put the funds every day I buy a bag of cement every day that was my strategy nga I was very disciplined nga ku birthday yange nga nyinza okweyongerayo nange nengamba akateneka newem because abantu abamu they don't know how to celebrate themselves nga negule obusawo za 5 nga manya kati obumbulina katandika okuzimba oba kyenjogera ko kitegeera that's how I managed to build sakwatanga sente zonna za nti no ziziri walinzi lina nazimbanga mpola nga nzimbanga mpola obizimba until when nesanga nze muntu kati Mr. Alan nze nalina kwe motoka nagula kwa wekyanja onasoko gula na plot 3 nasoka nengula plot esooka plot eyokubiri naina ML Mercedes mbira ndi awo mukwano gwange nangamba motoka najegomba nga ine ettaka nangamba ya sente meka motoka eno nti tutuyinza kukola barter trade wane ekyanja wenyini womanyawo namugamba nedda kati yebo yagala motoka twale motoka tusayininga enti nguze ki ettaka nenga motoka nnungi nenda kibalamu nengamba what is a car after 3 years inzo kufuna accident but ettaka terifuna accident wale ko ettaka terifuna accident baze mwalimu ne kutaka terifuna accident ne motoka ekola ki akaba kabagezi kati bwe twawandika ntumanya nti kati nguze ettaka ndadde motoka milioni yani ettaka lyali ya milioni za 10 nengamba nti nene engatto zezo nzaagala nti engatto nazo zaagala munfunire ebisando mugende mungulire ebisiripa babirete nengatto nganzikola ki nganzimuwa kati mu nsawo yange nalina mu 10,000 omanyi mu mateeka batusomesa there must be some kind of consideration what does consideration means bwobanga ogula ekintu ku muntu ng'oyagala trading ebire ntuufu wakiri omwanga ekinusu kyenjogera kitegeera sikyoliyangako okay kati olaba Chelsea Football Club bagigula pound eji nzoje bambe bamwita Ken Betts pound eji Chelsea ogitegeera Chelsea njima Football Club yes yagigula omusajja gwe bayita Ken Betts genda mugugulinge yagula Chelsea for £1 so yamala n'agiguza omusajja gwe bayita Abramovich omu Russia yamuguza billions and billions of money naye yagigula pound eji even $1 era obanga olina kino ekyokola n'omuntu yenna mubulamu never do just butter oteekako akanusu kamu ake Uganda so what I did ne muwe mitwalo 10 nendeka mwezi akaboda nampa nebisiripa Ndio komi wajimuwa jaji tuka bulungi nkuhidde mu I was trying to finalize the contract tunguze ettaka lya milioni oba 10 nkwadde motoka ya milioni 4 nkwadde sapatu nkadde engatto zange ndazano za mitwalo 8 naye nkwadde ne sente mu cash mitwalo 10 kati balance omanyi woteekako n'akasente it completes the sale kyenjagala kitegeera bulobanga ogula ekintu Alan Cross if I come to you here nekugamba nayo manyi njagala studio eno nti nkuwe emmotoka bw'omwe emmotoka nkoze barter trade sometimes it becomes a bit vague ne bw'oteekako ne ssente ne ziba ntono nnyo ne biba $1 emu it completes the sale kati zinamu emitwalo 100 gye nalina mu mpale nenzere Bulaya nengamba kati kantandika okukola nga mpeereza ssente kyamba kiri mwa lawyer nampa emyezi gyali 12 sente nga nzikoze eki era nazimalayo nentwala ettaka naye as we speak today I don't think that car even is still in existence motoka yakola ki ndikuba yagwawo nzo kuba yagitunda noba kale nigwe yagitunza ndikuba kati nga nkadde eri depreciation because property cars can depreciate land only grows in what in value bw'ogula ettaka olwaleero enkya ligula value bw'ogula emmotoka olwaleero tosobola zitunda sente zibagikoze eki very good that's what I did so ntandika okuyingira ebintu byange byaki era namwe nasanga mu challenges by the way mataka malinga mu challenges naye nze njagamba mu Uganda ampuliriza togwanga mu maanyi kyona kyokola never lose hope kyona kyokola bw'obanga olina kyona kyoyagala okukola believe in your spirit episode bisinga twagala nnyo believing in other people's spirits nolaba Alan Cruz nga yakola studio nawe yagala okole studio nenga tomanyi nti yagiyingiramu atya yatandikira jeni yagitandikira wa very good episode bisinga tugenda tusanga abantu oli nagamba nti nze njagala genda Bulaya nga tamanyi lwaki agenda buki
because alabye omuntu agenze ki people go there and fail. There are so many failures in Bulaya, very many failures. If they could write a list of failures, we are very many nga ngontademu tumulamu katono nnyo bwe tukomaawo tumanyanko Martin lwaki yeyita failure then akyeyongerayo. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. So tugenda maaso tukyeyongerayo ne Uncle Martin wali bulungi nnyo. Kansubire omulabi wange omulungi oba omuvubuka ali awo owuliriza bulungi era otoola. Ogambye Bulaya bantu bangi tebamanyi nsonga lwaki bamuyingira. Olwo oyinza omubuuza lwaki ojjira London? Teriamanyi. Because abantu abasinga bagende Bulaya basaba visa nga ya week ezi. Week business fuka myezi egi mukaaga. Kati ate bonna babalukira omupiira nti buli omu alina kwewaayo. Buli omu alina kukola ki? N'osanga omuntu nga alina Uganda, alina ebizimbe bye, alina amataka ge, alina emirimu gye mirungi ne yeewaddeyo. Kati wamala okwewaayo agenda okulaba nga life has become stagnant. Eri asobola okutambula takyasobola kukola ki? Kutambula. Eri asobola obulungi takyasobola kusula ku ki? Bulungi. Yalina omwami kati nze namukwano gwange nabadde njogera naye 2 days ago. Ali Bulaya naye yaleka omwana we nga wa myezi 2. Kati ayikamala Bulaya emyaka 10. Omwana akuze. Yaleka omukyala we kuno. Kati omukyala yebuuza olikoma woddi. Olaba obufumbo bwe bukola ki? Bufa. N'omwana talishwa kugamba ali awo ali frustrated. Tebannamuwa mpapula. Naye nga bwe yali kuno bwakunyumiza bye akola. It was a billion worth money jalinga akola kuno. Ne because bamulukira omupiira ne bamugamba okukola bwoti bijja kubeera bulungi. So nze baganda banga bampuliriza bonna bampuliriza nti manya lwaki ogende Bulaya. Soko obalemu ebintu bino. Can't you go there and visit and get investors? Because Alan Cruz ogenze Bulaya nkola binyongo meeting of investors. You've gone there to meet people. You've gone there to buy equipments. Etegeera. Alan Cruz nze wankola ko ne simu lumu ngamba msaje oba tukole bwe tuti nena ngenda okulaba ngo wese ogambe anze nzira ngenda kakati ngenda ka otegeera. Let me tell you something. Bulaya mulungi. But you have to be patient. And you have to be very disciplined to get the best out of it. Nze na mikwano gyange abamu abakutandika Bulaya namuyingira nagula akayumba kamu nagula bubiri nagula busatu. Nze na mukwano gwange kati ali wano Uganda ali mu real estate. Ne azimba omwaka nnyumba nga zino zi condominium. Azimba like 24 apartments every year. Yamufunamu. Kitegeera. Ate waliwo n'omuntu yabeera Bulaya kati myaka 3 nga tamukolanga ki? Tamufunangamu. Bulaya taliiko kino nti ono yakeerayo. Bulaya talina nti ono yasookayo. Omuntu yakagenda kati akusinga. Kyobula nti abantu abamu abaludde ate bamera akasajja. Nabamera entondo. Nga mu abaana abato abagenzi. Nga banyiiga. Nja kusanyusa abatono. Nze sikulira bangi. Abantu bebasanze ku Bulaya nga baluddeyo. Yes. Nga abaana abato baze ne bakola ebintu. Banyiiga nnyo. Because mu abaana kati abato mulina omusaayi omuto. You are very determined. Mulina determined. Ne bali balina obwongo. Nemwe I think you are risk takers. You challenge yourselves. Derek wa radio yakangambaako. Yena jiranda niyo nanga mwana n'abantu banyiiga ino gende empola. Abantu banyiiga. Kola kamazima. By the way ebintu by'abantu okubeera ne empisa ezo okusonga okunyiiga it's something I think which is in their DNAs. Neze ngamba banna Uganda nti fit where you levels always beera. Beera mu bantu abalowoozanga ggwe. Togenda Bulaya nti ngenda kukola mu bakadde forever. Togenda kufunamu. Togenda Bulaya nti ngenda kukola security bulamu bwonna. Togenda kufunamu. Ojja kaddiiramu. Nze kati n'omwami omwami oyo yagende Bulaya ngali I think yagende Bulaya ngalinganga oba 65 myaka 65. Nene bamulukira ddiiru nti wewe yo nti olina emyaka 5.
at that time kyalinga ekirungi nekyali kibi nnyo. Kati emyaka 65 jukira Bulaya batandika okufuna pension at 67. Ye nga alina 5 mwezi mu 2. Kati agenda okutuuka myaka 75 nga pensiona iwaweze nkaaga. Agenda okutuuka kugamba pension yagenda okutuuka nga y'okufa yakola ki? Teyali na ku pension. Yatuka time nga bamugamba because you know when you turn 60 e Bulaya otandika okufuna free travel, bus travel yabwerere. Ofuna bus rides abwerere, trains abwerere. Balina ebintu babawamu obugundu. Ekyo bala nti ensezo nnungi abantu bazaagala. Ne kati just imagine nti emyaka ogisaze. Otusize emyaka bakyakozesa kyokoli mu 8 nengo owooza nti oli 61. Okategeerako. So abantu bakola nnyo mistakes because they don't listen. That's why wobeereze wange nze nina JM Legal Services, nkola nnyo ku bintu bya asylum, immigration, nkola nnyo ku bintu bya appeals. Naddala nga ogenze e Bulaya eyo bakumye asylum, you come to me, I'll make magic for you. Tegeera. Naye nze kirungi ekyange nti nkubuulira amazima. When you come to me, come when you're going to listen. N'okwogera amazima. Ogenda kuwulira amazima. Naye mwennyini okwogera amazima. Naye ayogera amazima. Naye watayogedde mazima nze amazima nga mufunamu. Yes, nze wojje wange nonnimba. Nongamba ngategeera because nasoma amateeka nenga malayo. Ate nasoma ne psychology. Okategeerako? Wane makerere. Nze nkutegeera nti kati wano olimba. You are inconsistent. You lack credibility. Otegeera? You're being kugamba omuzungu utayinza kugamba nti no olimbye. Ajja kugamba you lack credit. Olimbye. Abantu bateekamu ebintu bingi nnyo n'ateekamu ebintu ng'alimba. Olina kugamba nti ndi muli wa bisiyaga nenga yakazaala baby omwezi ogwedde. Otegeera? Nendi muki? Nga ina n'omwami mu nnyumba. Asokuba both. Kyentegeeza. Ani kati that's exactly Alan Shegeera. You can be bisexual. Nebo ogamba nti I'm a lesbian, I'm gay, it means you are one way. Nebo ogenda bagamba nti I'm lesbian. Kyentegeeza. That's why nti obeeroze wange tubitereezaamu. Sometimes ekikubisa abantu obutafuna butategeera biboogera. Natamanya claim ye ntuufu. Grounds of claim tazikola ki? Omuzungu naluza nti alimba. Ate omuzungu ebiseera bisinga abantu kati manyi muzungu alina ebintu kati byakola. Omanyi kati n'Oluganda asobola odu interpretinga kati okimanyi? Tutulira nga twogera Oluganda. Omuzungu aba akuwulira bulungi kati. Kibadde okimanyi? Google nnaku zino Oluganda kweruli. Kweruli Oluganda nti ne mba muli mu meeting nga mwogera Luganda. Wali biba byetaputanga bw'obuyogera straight away. Without missing even a point. Kitegeera? Nti kati omuzungu takyalimbibwa. Omuzungu ina kyonna kyoyagala okukola mu bintu ebingi ennyo tekamu obulimba bwa 10%. Oyogere ebituufu 9. They will appreciate it. Nzira abaana bonna benafunira empapula last year, most of them got papers on grounds of truthness. Bakulira ku mazima. Nojja kutekamu ebintu olimbe obigatte bikugire ogenda okola bagamba deportation. Nga bagamba kati gwe tukutaddeyo because omuzungu ayinza okuteekaawo n'akuwaawo okusula. Akuteeka mu hoteri. Nali na hoteri babagobamu ennaku ze balabye. Babagobamu hoteri babagobamu. Ababyalo batandise okubakuba kibooko. Bwe bakusanga nga bakukuba nti oli mu hoteri nga bakubiramu. Bakitaba bagamba mwekweke mu hoteri temuvaamu. Bw'ovaamu esyo yono. Kanaye kati omuzungu omulaba ajja kuteeka mu hoteri, akuwa emigaati, akuwa emicyungwa obeeraawo osirwaliraawo paka lw'owulira nti tolina kigattako. Ogambe nti nzirawa. So you have to be very clever. Lwaki wagenda e Bulaya? Omuntu kati ensi kati I'll give an example kati nga Bungereza UK nze njagala nnyo because UK you can come in the morning and you can start working in the afternoon. Noba tolina mpapula. Nti bw'ogenda mu nsi nga UK emirimu gitandikirawo obulamu bukola ki? In fact you can even be better. Ate biseera bisinga omuntu atalina mpapula ayinza okukola ennyo okusinga alina empapula. Nakola ssente nnyingi because abeera target worker. Amanya sawa ne bamukola ki? Bayinza omukwata. Naye nga like when you go e Bulaya, the first thing you should do, go and make some money. The second thing you should do nga wakatuuka e Bulaya nga ofunye ku ssente, funa empapula. Make yourself, because you know what, you can fall sick tomorrow. You can fall ill, osobola okulwala. Be legal. Ebintu bijja kwanguyira nnyo. Kati wamala okufuna empapula genda osome. Tofa nnyo ku kukola. Kyengamba bannayuganda. Tofa nnyo ku kukola. Abanigeria we batulekedde. Omunigeria afuna degree esooka. Nakugamba nti yasoma nze na Munigeria mukwano gwange yasoma degree ya accountancy. Nasoma degree ya mateeka, nasoma degree ya doctor, nasoma degree ya agriculture. Nemugamba nizo nazaaki. Nangamba nti ne bwe batebikolanga ngena. Nkola muli wano bwe batebikolanga afuuka doctor, wano bwe batebikolanga afuuka lawyer. Nengamba bana basajja. That's how they are.
That's why you see that everywhere aba Nigeria je blue. Ne Uncle Martin. Gomanya ekitabo ky'okubulaya ng'omuntu yagenze no sebo abaana fees tewali biki. Alani kankule ekintu kimu ng'oli Bulaaya n'ofuna yakaya katono ennyo tosobola kulemererwa kukuweerera mwana Uganda. Ne oba oli mu kiyumba ng'oli mu asylum obusente bwe babawa otegeera. Juzi nagenda nenjogera ku kintu kya Netherlands. Nengamba Netherlands babawa amayumba, babawa emmere, babawa emigaate, emicungwa, ne bayomba abamu. Ne baganda mwaki muyomba. Ne bayomba? Ne bagamba loli babigabirawa. Ne bagamba you people. I've helped so many people to go to Netherlands and I've helped some people to get papers in Netherlands. Byenjogera mbimanyi because you know what? Ensizi ez'abazungu zaagala nnyo asylum seekers. They are very kind to asylum seekers abazungu by the way. Bw'otuuka yakubuuza nti ozze ki ekikuleese nti munnange ewaffe bannoonya ewaffe ndi bandi musiyazi bandi ki nina fear for what? What political persecution. Yes. Nga bagamba olinaawo okusuula nti sirina nga bakuwaawo kola ki? Yo wayi olina ekyokulya nga bakuwa ekyokola ki? Yo wayi bw'onoolwala Dr. Wood gamba they make you to become welcome. Naye lwakuba nti abantu abamu tebaagala muwulire bintu bino. Era bwe nakola akantako Reverend yajja n'angamba lwaki obuulira abantu ebintu bino lwaki nenga ye ate Reverend you should be preaching love. Era naye ngina kugaa tebiri risky ebyaki okubyogera ku social media cause abantu bagamba biri risk okubyogera ku social media. Kati awo mukagwira this is where kinagambye kiri nti Alan beera n'abantu abategeera bulobera n'abantu abategeera beera n'endowooza bwetyo ontegeera oba because end of the day when you go and Google it will tell you correct. When you go and read the rules and regulations of asylum, 1951 Convention of Human Rights, you'll read it. Chiri. Lwaki wembyogera mba nkoze bubi. Nenga ate byonna biwandiike. Kyekiti kye nagambye Alan bw'ogenda e Bulaaya beera mu bantu abalowoozanga ggwe. Bw'onolowoozanga bali gy'ojja kwesanga olinga bali. You can easily become like them. Bino ebintu bya bwereere. Bw'ogenda ku internet. Yes. Ku Google. Ojja bifuna. N'otekamu asylum. Can an asylum seeker get a free house? But kugamba yes, you can even give you a mansion. Kati nze bwenkyogera mba nkoze ensobi ki? Kyobanze sina budde bw'abantu batategeera. Sina budde bw'abantu batategeera. Nze amagezi gali mu bitabo. Go and read it. Nze sogera kintu nga sikozeko research. Ogenda ku Google n'ogibuuza an asylum seeker when you become ill what happens? Do you pay for your health? Google ijja kugamba no, it's free. Otegedde? Kati nze bwenkyogera mba njogedde kibi kyawo. What makes it right for Google and makes it wrong for me? Goli munnamateeka. Munsi muno kiba kirungi nnyo n'obuulira abantu information entuufu. Omuntu n'asalawo kye bayita informed decision. N'obuulira omuntu nga bwekikola ki. Tekirimu sitaani kubuulira muntu kituufu. Because buli oyogera ekintu ekituufu weeyongera. Kati nze I've accumulated so many clients. Wenjogerera n'aba clients from in South Africa. Nina Nigerians. Who am I to have Nigerians as clients? Nina clients in Botswana. Nina clients in Egypt. Nina clients all over the place. Ochegera. Because nyimirira kumachi mazima. Ochegera Alani. Bwenabira alinga nange nimba. Mbutebiriyo. They won't believe me. Toyina byogera. Tolina kola ki? Toyina byogera. Toyina byogera. Olina kusirika. Kati bwe tunasirika ani alibyogera? Muna Uganda alifunamu atya mu ekyo. Nze nkolerera abantu. Biri oyina byogerera wali eri nga tebiri ku kamera. Nedda bambi. Kati kamera ani yagikola? Bakola yaki? Kuteeka information in back. Exactly. They put the cameras, the broadcast, people to hear information which is free. Ino information nze njogedde nti weeri. Era obulaba nti ngamba nnyo nga nkola TikTok wangamba. Bwe njogeranga akantu nga nkogedde bukyamu genda okagoogle come and challenge me. Ongambe wano yogedde buki? Bobi. But ebintu byonna bye nkugamba bituufu bambi Alani. Abantu bagamba amazima. Abaana bagenda e Canada babateeka mu shiruta. Ne bawa emmere ey'obwereere. Ne bagamba bagende basome. Ne bagamba nti ne bawa free health. Otegeera? Kati mba njogedde kibi ekyawo. Okujjako omuntu oyo anyiiga nga tayagaliza munna Uganda. Nga bwe bakolanga edda. Very good. Nti oyagala obeerezaawo munno. Yes, abeerawo nga tayagala ayige amanye nti wabeerayo ebirungi. Bannayuganda tubabuulira ebituufu beesalirewo. Otegeera Alani? Beesalirewo. Kirungi nnyo okwogera ebintu nga weebiri. Because end of the day, nemba si byogere you can Google it. That's why nze nja kula Alani nagenda kulomo ku cemetery.
nentunuulira cemetery ogimanyi webaziika abantu wali London era nali I think I was in Malta natunuulira cemetery ng'abantu bangi babaziika nene ngamba abantu bano balina amagezi mangi ne baafa nago tebagatta ku nsi buli woba n'amagezi n'ogasirikira nako ofa nago oba toyambye ensi Alan saawa zino buli gy'olaga bakumanyi because you give what information am I correct on that? Yes. People appreciate you Alan nze tomanyi ngeri bantu gye bakwagalamu sibuli anko omuntu ayogera Alan by the Alan okumya oti empise bulungi kivudde ku kyo kubeera ntine gwe obadde sikulaba nko sikando wali okoze ku sikando mange yankuza bulungi bana sikulaba nko sikando Alan ayina bu sikandozi zijja kujja zijja kujja emyange tenatuuka butuusi naye at least naye oli ajja kubanjikiriza buyiikiriza naye nze nno Alan sawa zino n'okolayo ka sikando bajja gamba it was a mistake bajja gamba maybe bakuwayiriza because okoze ebirungi bingi okitegeera tambulira ku kiki kirungi fena in life we meet challenges fena in life we get problems and issues otegeera Alan naye buli wokolanga because nja kuli Alan fena tukola ensobi nange nensobi zenkoze ki bina byankoze nensobi zenkoze mbulamu nenze bwotunulira ensobi zange ojja kulaba bayiga musajja nze yanyambe Canada I'm settled gye bali bangi musajja Netherlands gyendi wanyamba nga kituufu nze ebintu byange sikyabyogerera buki newe nakolayo akasobi kamu 2-3 bajja gamba naye waayi bayambi bangi because end of the day Mr. Alan omuntu wagenda mu theatre oba osubira ebintu bimeka kufa oba akomyonga mulamu very good lwaki omuntu wagenda mu theatre n'afa doctor oyo afuuka mubi kubanga nze mbadde manya abalina kubanga amukomyawonga bwogenda mu kooti osuubira ki closing musango baguwangu very good that's how life is in life you have to think of two things era oberanga omuntu Alan ninga omuntu akugamba nti nze zino sente nzikuwadde nkolera ekintu gundi n'omugamba naye kiyinza obutayitamu n'agamba emuddize sente ze oyo aba tategeera bulungi when you go to courts of law you either win the case or you lose and when you lose you have a chance to go and appeal you have a chance to go to judicial reviews you have a chance to make maybe a fresh claim bogena mu ddwaliro muna bajja kuteekera nga oli ku byomba sala za Katonda sometimes kijja buzinti no you have to go you go so nze ekintu kyentula mu bulamu nti life erimu ebintu bibiri teri muntu atuukiridde teri muntu asingayo bulungi nze abantu bangi bogera ku Trump ne bagamba Trump mubi nze nagamba nze tukuzange Trump si mubi kubanga njagala nnyo omuntu ayogera nga Amini nagamba ngenda kukola kino nakikola ki sagala nnyo omuntu ayogera kino ate nakola kiri because most politicians akazigo yes most politicians basiga buki kazigo ebisere bisinga buli politician nena gyali yonna gyali batambulira mu kulimba munsi yonna batambulira mu kola ki but if you find a man nga yatambulira nga kyayogera kyakola nze omuntu wonte mba mukola ki era abantu bagenda bagamba nti nze Trump simwagala ne mwana sokoleke bwali mu campaign yabasuubiza ki nabasuubiza ngenda kukwata ba deportation bazeeyo nagamba ngenda kugira byonna byakola ki yali mukola kati waba byayogera nga mwamulonanga byakola then mukole ki maybe abikola bubi mutwale mu court that's why courts are there for bawe na kyakuzo bubi mutwale mu ki because America has courts mutwale mu court so Mr. Alan that was been my journey tulina JM Furniture Apartments tufuna abantu okuva Bulaya mu Uganda tubaterawo obuntu obwo ne bajja ne beebaka gwe kyakosa Airbnb mbuzaako mikwano gyange bangi bankuba kyeya abava Bulaya nga buli omu mbuuza lwaki wagenda mu Airbnb buli omu akola reason ndala lwaki wagira Airbnb kati Mr. Alan ngenda kuwulira ekintu kimu ekindi kyanjagaza Airbnbs kiri nti sagala nnyo stress ate nze mu nsi si ye muntu ayagala ennyo ssente ennyingi kubanga bagenda bagamba nti bw'ofuna abapangisa buli mwezi bakusasula ne bakusasula okitegeera naye ate oluusi omuntu ayinza okwebaka namala mu myezi mukaaga takola ki nze njagala nnyo in my life njagala nnyo peace nti Airbnb ezo we zibeerawo naye bwate mulimu omuntu manya nange nyinza ogenda nitikola ki wandika mu family yange nekola ki neyebaka ekintu kya Airbnb you can both enjoy it the guest and the owner ekitali muki ate nze kimanyi ekintu kimu nti ennyumba ekuyamba ki nyumba ekuyamba ki ekuwonya rent ekunyonya rent kyekira kyekuyamba ekuprotecting anti mwosula okay kakati abazungu ate bo bakitunulira mu ngeri ndala abazungu they are very capitalistic bwaba n'ennyumba ajja gamba nti kisenge kiri kankitekemu omuntu ajjenga ng'ayingira ng'akola ki kinsasulire
biruzange nali manyi bana Uganda nabaddugavu feka Airbnb zava bweru mu Uganda tulina bintu byetu creating ebyo bina Uber bina byava bweru zi WhatsApp zina zava ki bweru okay byonna byava bweru era njagala nnyo wano kulaba mu Uganda nga waliwo omuntu alina ekintu ekyakoze eki kyakuyetinzeeyo. Airbnbs are very good because they are very specific. Airbnb oyinza okugamba nti nze sina kitanda njala wansi waliwo ayagala okusula ku ttaka kyonna ky'oteekayo kyekikola ki kyekijira. So but the good thing about Airbnbs ziri nti toba like bw'oba temuli bantu muba temukola ki toyamba na muntu omuntu wajja ng'omanya nti okula kugamba ate Airbnb zaffe Uganda bambi tukyalina oba nnyingi zize nnyingi at the moment. I think we have more Airbnbs than people. Kiringa bw'olaba taxi tulina more taxis than people. Wakitegeera tulina more bodabodas than what n'abantu nti tususa mu jamu nola bodaboda zitaliko abantu nyingi tususa nnyo ebintu nti for me the way I look at it nti Airbnbs ezo ogibeera mu be patient tolulunkanira kisente. Nze mu bulamu bwange kye nasalawo size muntu ali awo nti no njagala nnyo okulunkanira sente, njagala nnyo okulaba nti nkoze ekintu weekiri and I enjoy it. Yes, bye bintu ebinsanyusa mu bulamu bwange, that's my peace. Sagala nnyo bino because nali nzembyako ku nnyumba ntekamu omupangisa oyo nga tasasula. Twatandika genda mba LC tugenzeewa alemedde mu nnyumba. I was like hang on a minute, nagenda okubalabalamu nti ne sente ze yampa zonna tinazitwala mu kooti. Oba ntegeera. So for me Airbnbs give me a peace of mind. Omulala jagamba yezi muwa sente bugagga. For me nina emirimu ejange emirala gye nkola ki egimpa ki kasente very good. Kino nkikola because for my own what era Airbnbs zaffe bwe tujja mu sente tuzitwala mu charity. Ekibadde okimanyi Alan? Tulina foundation bagiyita batya JM Family Friends. Tulina foundation yaffe era banaye ba JM Family mwe namba tumidde nnyo ina gye muli bambi tukwata ne tuwa abantu tugenda mu kiruddu ne tugaba ebyokulya tugenda mu Katanga. We've created chance to create a lot of life difference in people in Uganda. Tuyambye nnyo abantu ogenda mu Katanga omwo tugenze juzi twali Musanyu Babies Home luli twali gondono yatutwalawo ekisaasi ne tugenda mu baana ba autism juzi wana abaana bade batandika okusoma ne tuleta abaana bonna abayise ebibuuzo bonna ne bamama baabwe ne tubawa. So we are ever giving. So nze for me Airbnb naziteekawo beezi nti kona kenfunamu akatono I give it back to people. Business ya Airbnb ogirabye otanga gwe nkuba kyeyo owananyina apartment zo njirabye ntyanze nganze omuntu ali ebweru nga olina Airbnb osigala in control because you can manage it. So bugamba sente ezo baziteeke ku gundi ku account yo ne ku account yebula yazijja. Yes, you better in control. You can close the business, you can open it. Oshagala bachinjogerako you can say nti leero kati mblokinze for 1 week nga tiri ajja ate wogulawo kabanka tap ate kitali kati mu nyumba zino ez'abapangisa obuzibu bwazo bamanya nti toliiwo oli Bulaaya. They take liberty. They take a lot of liberty. Bazoonoona tuyinza okuloza nti okola ssente ogenda kuyinga nti okoze eki nefo minza omuntu ali ebweru kola ekintu e Uganda olina farm kola farm ogamba not even Airbnb nalabe buno butukutuku ningamba namuntu butuku wole butukutuku obwo obeerako ebintu emabege butambuza soda akabe namuntu wagula obuntu obwo nga butaano n'obutwala ng'ennakawuka n'ofuna ba supply tuyinza kukola ssente buli kimu kirimu ki naye you have to have a working system. You must have a team behind. Alan Cruz abantu bangi ennaku zino bakwesize okimanyi olina abantu ababiri ebweru bangi people nze bantu bangamba ebiseera ebisinga otereka n'ebyapa by'abantu tebakutta abantu bakwesize Alan Cruz nkweka amazima people abantu bakwagala. I'm telling you am I wrong on that? Kati naye abantu abo ebiseera ebisinga nze mu kulaba okwange bannange bakuba kyeyo abanda mwenna abali wano mugende musome go and better yourself temufiira mu kyeyo because ojja kwesanga omwana yajja emyaka 5 nga becomes a corporate gomaze emyaka 15 tuwegattako. Ekyokubiri mu kusoma kwangu okukola ssente omuntu ali mu kusoma abanga ali mu Subaru edduka speed ba Ferrari tegera ng'omuntu ayagadde ogenda mu bino ebyeyo oba odangamu kino ekimotoka kitukutuku ekitagenda quickly naye omuntu asomye afunamu nnyo. Ekyokubiri bwe tufunye ssente nga tuli bweru let's invest money back not in shops not in buying cars but buy land. Okubiriza abantu okugula ettaka nkoma buy land. Yes, because land doesn't fade, land doesn't rust, land only appreciates. Ettaka likula nze kati n'ettaka lyange katika kanagula I think like nakagula mu COVID time ekyanja
nakagula busente bwali bungi naye nalindi awo nga balese double money nolina ngamba nti twagala gula kataka kano tukatwale konze mukagala netandika okulowooza ebizibu byonna byennina ebyessente nengamba baka katunde nenagenda okulaba nga ate ba agent nabo bagala kundyamu nengamba nalidde ekyemisana nalidde ngenda kulya ekyeggulo musaleke nja kukola ki enkya naalya kati ntunda kaki ne kati akataka akekyanja saawa zino kali ku milioni ebyo 3 singa nasiruwala singa nabulya dda. When you buy land you can keep your money in land ngole nkuba kyeyo tirika sente zo maki until when we bikusumula ebiki bitaala topapa ne abantu bagala nnyo okupapa azimbye ennyumba e Uganda ataddemu abooluganda aba batadde mu nnyumba eyo bamutiddemu ono bago ndina mukwano gwange yazimba ennyumba nateka mu muganda we n'awasizaamu kati yakazala abaana aba bana talina ngeri gyabagobamu ate kati bwe yagenda yo okubeera mu nnyumba ye bamuteka mu boys quarter because ekisenge kyayo nga mulabye babonabona nnyo bye kugamba they are mentally ill lindako ane bankuba kye mbonyebonye esegeera bintu byakugamba nozimba ennyumba ye Kampala nga nnungi njeri bwe noteka mu muganda wo n'awasizaamu nazaliramu abaana kati goba ogenda onobagoba mu master bedroom gosula mu boys quarter muba muteeka nayomba nga nkubira essimu batadde mu boys quarter nkuze ntya ne mugamba gula ettaka eddala muzimba awala kati beeramu amagezi kyekyo lwaki ffe tubeera mu Airbnbs because we retain ownership. Gwe ojja kulowooza nti olina muganda wo omuyamba omutadde mu nnyumba yagendewa kale waliwo ebintu ebyoyogera walayi nga mbiwuliddeko nga si byakulimba like oli n'azimba ennyumba ye n'agamba nti Alan Cruz ogira obeera nkumirako oyo aba afuse wabula ogenda osanga Alan Cruz alese mama we alese tata we alese kojja we alese baba tebakyakwagala baba tebakyakwagala nawo gwe nannyini nnyumba bw'ojja baba bapulolengana kukuttirawo because you know in the vaya gamba dda ku kyalo munene nkuba kyeyo bali bubi nnyo 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 nze waliwo nkuba kyey'omu yawa taata we ssente amuzimbira ennyumba taata we n'amugamba azimba bazimba omwami oyo yava Sweden bambi yali yawasa n'omuzungu taata we n'azimba naye nga ne maama we akimanyiiko nendoza nga maama akobana nnyo ne taata nga taata ssente akola kyali andye taata n'azimba akayumba yazimba akayumba yakazimba olungujja eddako kati bwe yagira namugamba nti nyumba nnungi nnyo nga mweza ne ku bifaananyi oluusi kati kyeyakola nemujja ku kisaawe ne balya emmere namugamba ne taata njagala kola ku nju yange nga tebunaziba nga tebunakola ki tebunaziba nakola kina wamala okulya taata namugamba kati yakooye akooyeemu maama wakole ki mama namugamba lwaki nze nkutwala nze mbadde nfanfuna ssente gwe mutwale nti gwe mutwale nze nkooye mama n'abeera nga kati taata nawe kamugamba bw'ofuluma ebweru ennyumba eyo gy'olaba yennyumba yo yamuzimbira mu luggya naye nga yali yamugamba yagula ettaka emuyenga naye yazimba mu luki nagamba atwagenda okulaba nga tikiri necessary kugula ttaka nga tulina oluggya lunene namuzimbira mu luggya but is that what the man wanted? Exactly not. Era amulekera akayumba n'agenda Sweden wakati yafiira nayo yagenda Sweden n'abesonyiwa ebyo kati bwe bulamu bw'abankuba kyeyo things you don't get be told. Those are some of the things, challenges they meet. Yes, bameeting ebintu bingi nnyo. Omuntu n'azimba ennyumba ye. Ne bannayuganda musoke mumbuulireko. Ensonyi zaalagawa. Like, nga nawe okimanyi ddala omuntu yakwata emiliyoni ze nga 3-2. Yes. N'azimba ennyumba ye. N'agamba, muganda wange Martin ali mu kyalo. Kamuleta agira nkuumirako wano. Martin ne bamwa n'akayumba emabbali w'ennyumba nga kalungi ogenda okudda nga Martin yejja mu kayumba kali munene yewe no omanyi Martin yawasa yazaala. Yes. Yes. Ebintu ebyo bizibu nnyo manyi bagamba munsi muno nze namukwano gwange lumu yantuma muleetera ekintu na scenario 2 by the way namukwano gwange yantuma mugulire essaati
nange na Max and Spencer nemugulira essaati bulungi. Kati nali side za nali ku Entebbe Road kuno. Ngali na Masuba. This is like 6 years ago. Like during COVID time. Kati bwe namala omuleetera essaati nangamba nti nemugamba essaati njikoze eki njirese maki yangamba mpereza transport nzija njikime. I was like wow. Nagulidde essaati nenjitika. Wali London? Nagireeta kuva London. Nenjireeta wano Uganda. Nenjituza ne ku Entebbe Road kwakola ki? Kwasula. Nemugamba ni jangu okime ki? Essaati yo. Nangamba mpereza transport nkime essaati. Nemugamba okay weka transport bwe namufuna nja kola ki? Njamukuweereza. Nagamba kale nalinda. Nenne nyonyo nyinenzirayo. Nangamba essaati yankonze transport yambula. Transport yakola ki? Yambula. Bwe ndifuna transport ndikola ki? Kati sometimes bannayuganda bane tuberemu amagezi. Less people abantu babalemu amagezi. Twagala nnyo to be on the receiving end. Omuntu agulidde ekintu in good katase. Alese ekintu akugambye jangu okikime. Otegeera? That's how we are. Kyobola nti nze njagala nnyo kye nagambye nti no sagala nnyo nakwana mikwano nga tegi empowering themselves. Nyanyo mukwano nga alani ngosobola okwegulira essaati. Nga twogera bya masaati, twogera bya gula machi mataka. Yes. Nga twogera ku bintu kati alani njagala how do I get omwana wange agenda asomere in Netherlands. Njakana kange njagala kayingire grammar school in UK. Bintu byenjagala okuwuliriza. Sagala okuwuliriza bintu bino ng'omuntu akubira essimu ate kati ya time yaweddeko because ojja kubeera mu mbeera eyo simbi naye eyo embeera ekooya. Ekwetamye n'abaki? N'abantu. Olina ogamba omuntu nti kati ogenda kuva mu America buli omu n'akutuma essimu. Nze naliko olumu ne bantuma amasimu. Bantuma amasimu. Ne mpandiika nga buli antuma essimu mmawandiika. Ontumye iPhone, ebizo yali iPhone 12. Ne mbawandiika. Bwe mba mujja buli omu abatuma ndetera essimu. Ndetera essimu. Nga muve Bulaya? Yes. Kati ne mpandiika amasimu ago ne ngawandiika. Nagenda okwesanga nina abantu abantumye amasimu nga balinga 20 abiri. Kati bonna ne mbasisinkana twali ku pate. Ne mbaga mayimu mwana wana mumanja milioni nga 8. Konzezaaki. Gwe essimu gy'oyagala yapukadde 5. Naawe 5. Bwe babuuza nkuleetera essimu balonda banoonya esingayo bulungi. Naye nga tagikwatangako n'ejjidde tagikolanga ki? Nze njaloza nnyo mu bulamu saba ky'osobola okwewa. Nga ye abadde akukolera ki? Tewali. Because omugambye nkomawuka. Because omugambye okola ki? Okomawuka. Naye obuzibu nafuna bonna nabatuuza ne mbawandiika n'amannya gaabwe. Ne mbagamba ne mbasoma amannya gwe wansaba iPhone 12 naawe 12. Nga buli 12 eringa ku milioni nga bonna. Otegeera? Ne mbagamba kano nina mu mmanja milioni nga 8. Awo 12 yakajja. Sina gye naleeta. Natambulirawo nzekka. Because nandizijjeewa. If I can't give 20 people, then I don't have to give anyone. Me in the mulamu wange I don't favor. I don't favor. Bwemba mwenda bawa nanja bawa. Nena tuna nena nti lwaki munsi osaba ebintu. Omuzungu waba agenda kutambula. A planninga mwaka. Omuzungu wava e Germany. Nga agenda Canada. Ngaddayo. Tatwala masimu. Atwala bugoye bwe na kakadi. Otegedde nti greeting card. Otegera. Fe lwaki twetikanye ebintu. Byaki. Culture yo nnungi. It can be abused. Wano. Yes. Okuwa abantu kirungi. Era tuwa abaki. Nze nkugambya I'm a very charitable man. I give every day. But when do I receive? What do I receive? Tofunangayo ko wano muntu Uganda agamba nti Martin webale kujja. Kati abantu baffe bano balaba. Bw'otuula naye oyinza okutuula ne mutudde ne mugenda mulya. Mutudde n'omugulira ekyemisana n'omugulira enva ne mulya ne mukola ki? Mugenda kuddeka nagamba sina na transport. Sinaki transport. Gamba naye tuli ludda wa. Bambi bannayuganda twebereremu. Let's empower ourselves. Omuntu yenna munnayuganda alowola n'endowooza eyeegattako ng'oli mukozi bambi thank you so much. Sigala ng'okola bulungi. Munnayuganda gwe atayagala kukola gwe sigala gy'oli. Nenze ngamba munnayuganda saawa zino yandibadde akola. Guno omulembe gwa kola. Kankubuuza ekibuuzo. Je taata. Nga tuwunzika Martin. Mpaayo. Oba kinaakuyisa bubi. Nze kintu kingambe. Naye obuzibu oyogera nnyo amazima. Mpaayo wano ku mpewo. Omuntu omu. Kuba ebulayo oli myaka nga 2. Mpaayo omuntu omu. Ng'abeera Uganda ng'emyaka gy'omaze kukyeye emyaka nga 2 n'okusoba. Nga bwe wali ozimba apartment n'omugamba twalira abazimbi kino
nagira nga teyekanya yes tebajjako masimu tebajjako data manya bannayuganda amanyi okujjako data nga amaze okufuna ssente nga amaze okugamba nti kadata kasaba omuteerako ng'ajjako kadata mpaayo omuntu omu Uganda goyinza okutumirako wano n'omwogere nyenoga oyo bukyanga ngenda ku kyeyo ambeereddewo actually bwe ngamba omuntu omu mbeera nkoze injustice yes beera injustice kubanga bwe tuba tuzimba wabeeyo amatafaali ne wabeeyo wa mitayimbwa ne wabeerawo omuntu akuvuga bana akujja ku kisaawe bangi mbeera nkoze injustice naye tulinamu abantu abalungi abasukkulumye na mikwano gyange bambi aba inspiring zenga mbange mbadde mbeekoppako kati waliwo omukwano gwange Muhammad Nantinda yani nagenda naye Bulaaya naye yakoma wali kuno ku base Mwami Timothy Kayondo n'abantu mikwano gyange mingi nnyo abanyambye naye kiba unfair to single out what ne mukwano gwange yesterday kiti si mukwano gwange yabadde makanika mukwano gwange yo yagenze nefa wangambye kati byafudde niye njagize belt yayo yagenze nefa nenda yagenze nenteka nalete esimu ya maama bali bampa esimu ya maama nje muleetere esimu nembula it is iPhone aba 15 nenoonya esimu emmotoka nenjitwala mu garage wano mu Ndeeba you know how Ndeeba is nembalekere is nenalese omuvubuka namulekedde mwana oyo bambi mukama akuyambe bambi thank you so much naleseemu emmotoka naleseemu essimu naye we nabadde emmotoka nge balemye okukola nembagamba emmotoka eno egende ewa because it's an X5 bagitwala ekyambogo gye bagikolera yankudde essimu nangamba mukama wange nasanze iPhone 15 nga mpya essimu nagiterese bulungi bambi omwana oyo wamazima nnyo tulina abaana ab'amazima kubeera wali tosobola kumanya yali yambula nga nagiva nako nga ne maama namugamba esimu yakola ki yabula era yabadde asobola okugikola kitwala so bambi bannayuganda bangi abakyalina empisa ennungi bangi nnyo nze sinza gamba nti bannayuganda tebalina mpisa Ugandans we have manners last week I was in Chanja. I happened to go nenfuna ekyemisana na bwe natuddeko awo nga ndya nenkola emirimu gyange bwe namazaawo bakikya distracting nze actually oli yabadde ngamba tujjewo emmotoka nenfuluma nereka wano laptop ya mwaddemu ssente mwaddemu amasimu biki byonna byonna nembeekaawo yabadde restaurant awo ekyanja eri kumpi n'omuzikiti nenvuga nengenda natuuse dakiika nga 3 ngenda okola nga laptop sigikola ki sina laptop bag nenvuga nenzikomawo nangamba twagiterese wali nga tebagikutemu munda naye singa baguddewo we bati mwabaddemu ebintu ebitiisatiisa mwabaddemu amasimu mwabaddemu laptop mwabaddemu ebintu ebiki okyala kinjogerako oba so we have good people we have very good people era munnayuganda yonna ali eyo tebabamala mumanyi nti muli babi kaze akakyakutamye buli lojja Uganda nga nkuba kyeyo akaze akakyantamye bannayuganda ketukola nze siraba mize mibi in life I'm very positive kubanga nze buli muntu mulabamu ekirungi nze n'ebikoola mbirabamu ekiki ekirungi nze n'ebinnya mbirabamu ekirungi ebinnya byaki ebinnya bino bituvugamu ebyomu luguudo yes binsanyusa oluusi bina kirungi ki be slowing down people don't die be slowing down because singa tewali binnya bibyolanga traffic lights nze kunze mbirabanga traffic light omontegeera alani tosagana kuseka nze birungi yankoma nti tumalirize Amen. tweyanza Cruise exclusive tweyanze ngankoma nti ni bwatyo bwabadde saga akusukako wano olunaku olwaleero abeerandani sajjamwe kamubaddize ate tunatandikirawo olulala batumidde nnyo obeera East London Croydon no this southeast ndi near London Bridge London Bridge yeah kale muse bulungi tweyanza thank you